Vai hiyo sagala kisikilize. Mwana mbike Manya nze ekirawo Lydia afuna olubuto olwatuuka myezi 8 abaana ne bazaalibwawo tebatuuse
nga tebannaba kuzaalibwa bajjanga batugamba abaana bali babiri. Bajjanga batugamba abaana bali mu sikaani ze twakolanga. Kati era nga tumanyi balimu babiri. Kati ku sikaani gye nasembayo okukola myezi 8 twategeerera ate mbu abaana 3 nga tubadde tetumanyi mbu 3 njo tulowooza tutegekera 2 naye nga tetumanyi mbu bagenda kuba nga tebatuuse. Olwekyo buzibu bwe tufunyeemu bwa sirapu bbeeyi. Sirapu za bbeeyi ate za buli kumpi kaseera. Abasawo balina amata ge batuwa. Abaana bano engeri gye bali abasatu era baba olina obbagabirira mu bungi. Ekibizinga bafunamu kuva bakaaba nnyo ate nga baaganye n'okunywa ate nga emikebe gyabwe gya bbeeyi egy'amata. Esatu omwo kisinziira w'ogiguze. Naye ate emikebe gyabwe sawo baatugamba mu wiiki emu guwa gwonoonese nga guli expired olina ofuna omulala. Kabwempe Lufaalu. Sikaani yasooka nagikola Buwambo, ey'okubiri Buwambo. Yasooka Buwambo nga oluto lukyali luto nga 2-3, ey'okubiri ne ngikola ku myezi nga 7 era oli nga sikaani ngamba 2 ekiri naye nga tebateereddeka ne bansiinika ekyawempe Lufaalu. Eyo gye baŋŋambira ate naye ate eyo gye baŋŋambira mulimu 3 kulasiti ddala ng'enkya kumpi kuzaala bavaamu. Twali tugenze for scan, twagenze for scan bwe baatugambira mbu bali 3 ate enkeera kwe kuzaalira. Nekitendera ekiri badde sikwa. Nze mpitibwa Mukanyapole, nze taata w'abaana bano abawala 3. Omulimu gwange ndi mutembeeyi nsiiga Cutex, omulimu gwenkola. Mukama yatuwa abaana bano 3 yabatuwa omulundi gumu. Kati sikaani zasooka agamba 2, sikaani yasembayo yagamba 3 ng'omukyala azaala nkya. Kati okusoomooza kwe tufuna abawala bano ebyetaago byabwe bingi, obujjanjabi bwabwe bwa bbeeyi. Basawo batuwandiikira eddagala naye nga si lyangu lya kufuna. Oluusi tufuna eddagala bayinza olukuwandiikira ku lukuta ne batugamba nti olwokusatu lutuuke nga mubawadde bonna. Olwokusatu ne lutuuka ng'omwana omu afunye nga 2 tebafunye. Oluusi nga 2 bafunye ng'omulala ne maama tebafunye kuba ne maama yalongoosebwa naye kennyini ali ku bujjanjabi. N'olwekyo kyonna ky'osobola okuyamba nakyo kitukolera abaana bano okubeera obulungi. Baana ba ggwanga bagenda kugasa Uganda kubanga Uganda nze taata waabwe ne maama waabwe tubaagaliza bakule bulungi. Obujjanjabi amata banywa ga bbeeyi ate balina appetite banywera ddala tebasaaga. So tusaba ebitongole, amakampuni, abapoliticians, celebrities n'omuntu yenna si kinoomu ng'alina kyasobola okutuyamba ku baana bano tukyaniriza era tukyaniriza. Yes, kiba kituyambira ddala. Abaana bano bwe mulaba basula ne mu kazigo. Nze nga taata waabwe siri musanyufu kubakuliza mu muzigo, twagala tubazimbire tubateeke. N'olwekyo nze nga taata w'abaana
ndabye nga tulina obwetaavu bungi. Omulimu ogwange gwegwo ssente obuvaamu tebumala kubanga okulabirira abaana bano kutwalira ddala ssente nyingi. Ennyumba gyetusulamu ya muzigo. Saagala n'abaana bano bakulire mu muzigo, nakyo tekinsanyusa. So bwe tutyo bwe tuli, kyonna ky'oba Munnayuganda naawe atulaba, ky'oba otuyambye nakyo tukyamiriza n'amaanyi mangi. Tugamba nti tukozese n'embeera eyaffe okubalabirira, kiba kya bbeeyi nnyo, tujja kwesanga ng'oluusi tetusobodde. So tusaba obuyambi bwammwe. Kati abaana bano abasawo baatuwa ebbanga lye tulina okubazzaayo, era abasawo batuwandiikira eddagala ery'okubagulira. Eddagala liva mu $200 kudda waggulu, nga obalaba bali 3. Ebiseera bingi twesanga nga ssente z'eddagala tetulina, ate nga balina kumirira mu budde. Era ebiseera bibadde bingi ng'obudde buyitawo, ng'omu afunye omulala tafunye. N'endiisa eno ey'amata gano ag'emikebe, kubanga bwe bataafuna bujjanjabi bumala na byakulya bimala, ebiseera ebimu tubazzaayo mu ddwaliro bagenda bapima nga kiro zaabwe ezisse. Buli kiro zaabwe wezikka batera okutukwatirayo mu ddwaliro era ne batuvunaana olw'obutabalabirira bulungi, obutabaliisa bulungi. So eddagala, emikebe gyabwe gy'amata beetaaga okubikkibwa obulungi, beetaaga okusula obulungi. Ebintu ebyo byonna bifaanaganako we butyo bitukolera ku lw'obulamu bwabwe okuba obulungi. Kati nga bwe mbagambye, omulimu guno gwenkola ogwa Cupex nga ntambula naye, of guleeta akasente, naye akasente katono tekasobola kulabirira famire eyo, naddala abaana abo 3 be mulabye. Ebyetaago byabwe bingi nnyo, bisukka omulimu guno. Bisukka omulimu guno. So kyenvudde nzija gye muli okufuna sapooti okuva gye muli abalabira butegefu. Wabaayo omuntu yenna omulabya ndaba ng'olinayo omulimu gwensobola okukola nga gusinga guno nga guyingiza ssente, nsobola okulabirira abasatu bange abo, ndwaniriza nnyo era ngwetaagira ddala. Abeewaffe n'abeewaabwe of course bonna baali basanyufu kubanga ewaffe 3 tebaaliyo, n'2 sibawulirangayo. Owa mukyala wange Bannaalongo Basaalongo mbawulira, naye owa 3 abadde taliiyo. Tusoose embeera bwetyo. Nabo baatuyambako kye baasobola baakitukolera. Kati ngaffe omwami n'omukyala abalina abaana mu ngalo zaffe, twetaaga ekisukka ku kye tuyingiza okulabirira abaana abo obulungi.